Weewaawo ntendereza Kristo era neebaza Mukama Katonda waffe abukeesezza n'olunaku olwaleero okuba nga tukyasobolera ddala okwatula nti Yesu ye Mukama. Mmanya nga bulijjo Mazima Kenneth. So olunaku olwaleero nno njagala tutunuulire ku mutwe gwe tuyita ekigambo n'okugaanibwa kwakyo abaakyo. Ensonga n'eno tugenda gijjira ddala mu lunyiriri lw'11 mu njiri eya Yokaana. Bw'oba otunuulidde enjiri eya Yokaana mu ssuula esookera ddala olunyiriri olw'Olyeri lw'11 lutandika nga lugamba yajja mu matwale ge, naye abaali mu matwale ge tebaamusembeza. Kati nno awo wakulu wa kutegeera kubanga wazimbira ku awo we twakoma ku mulundi guli. Ku mulundi guli twalaba nti Yokaana yatuyamba omuwandiisi w'enjiri eno okutegeera nti Kristo Yesu gwe musana ogw'amazima ogwakira buli muntu yenna ajja mu nsi. Ne tukinnyonnyokera ddala nti okumanya kwa Kristo kuleeteddwa gye tuli okuyita ne mu ebyo ebintu bye yatonda. Newankubadde ng'obulokozi tetubusanga mu ebyo bye yatonda, naye mu ebyo bye yatonda tukakasibwa ddala okubeerawo okwa Mukama ani? Katonda waffe. So wano eno mu lw'11 ayongera ate okuba nga asukkuluma ku bukyayi abantu oba ensi bw'erina gy'ali, wabula wano eno Bayibuli etulaga mu lw'11 nti yajja mu matwale ge, naye abaali mu matwale ge tebaamusembeza. Nti wano nno wasukkuluma we twakoma. Wali eri obukyayi bwamulagibwa, teyategeerebwa ensi yennyini gye yatonda, naye wano mu lw'11 teyasembezebwa. Ensonga enkulu Bayibuli gyegenda mu maaso n'okuba nga esongako. So tulina okuba nga tukitegeera nti bwe yajja kye kigambo eky'ekikolwa ekikulu ennyo mu lunyiriri luno olw'11 nti eyajja si mulala, eyajja y'oyo eyaliwo lubereberye waliwo kigambo n'aba ewali Katonda era nga kigambo ye Katonda. Ensonga eyo kansubire nti etegeerekeka nti okujja kwe kwali kujja okwagendanga mu maaso n'okuba nga kwogerwako nti waakujja. Bannabbi bonna baali baalanga nti waliwo eyali agenda okuba ng'akola ki? Ng'ajja. Naye ku mulundi kuno kujja okw'okulabisibwa kwe. So kikulu ffe okuba nga tutegeera nti mu biro biri yajja naye nga yeeraga eri abantu ab'enjawulo omuli Ibulayimu, Musa, Dawudi, Eriya, Isaaya ne Ezeekyeri n'abalala bangi. Era waliwo n'engeri ez'enjawulo ezaalaganga okujja kwe ng'ekitiibwa kye ekyo Bayibuli mu ndagaano enkadde kyeyita Shekinah glory. Ekitiibwa kye kimu ekyajjuzanga weema oba tenti ey'okuŋŋaana. Era waliwo we yagendanga maaso n'okuba ng'ajjira mu kifaananyi ekya malayika ow'okubeerawo kwe. Naye wano eno bw'egamba nti yajja mu matwale ge, nti newankubadde ebbanga lyonna yali ajja, naye wano yajjira ddala. So kikulu ffe okuba nga tutegeera nti teyajja eri buli muntu yenna, wabula yajja mu matwale ge. Kati ke tulina okutegeera amatwale ge kitegeeza ki? Bw'ayogera ku matwale ge asonga ku ki? Kubanga Bayibuli bw'egamba nti yajja mu matwale ge, amatwale ge y'ensonga y'emu etegeeza ekikye. Yajja eri ekikye, yajja eri ettaka lye, yajja eri ennyumba ye, yajja eri abantu be. So bino byonna
bisonga ku nsonga y'emu, wabula ate okijjirayo ddala okubanga tetubuzaabuzibwa bwe yagamba nti yajja mu matwale ge. Kyekigambo kyekimu ekitegeeza nti yajja eri abantu be Abayudaaya. Kristo bwe yali ajja, yajja mu nsi eya Isirayiri, era mu eyo ensi mwe yakolera obuweereza bwe. Teyajja Uganda, teyajja Bumerika, teyajja mu Europe. Ensonga lwaki tulina okuba nga tutegeera nti waliwo abantu Katonda byali akola nabo endagaano, era abantu abo tebaali balala, baali Bayudaaya. Olw'e19 essuula ya 19 olunyiriri lwa 5 kuva bweti bwegamba, kale kaakano bwe munaawuliranga eddoboozi lyange ddala ne mukwata endagaano yange, bwe mutyo munaabanga ekintu kyange. So Bayibuli bwegamba nti yajja mu matwale ge, yenjogera yemu etegeeza nti yajja eri ekintu kye. Bwe tutunuulira ekyamateeka 7 nalwo lunywereza ddala bulungi nga lugamba bwe luti, ekyamateeka 7 olw'omukaaga, kubanga gw'oli ggwanga tukuvu eri Mukama Katonda wo. Mukama Katonda wo yakulonda okuba eggwanga ery'envuma gy'ali, okusinga amawanga gonna agali mu maaso g'ensi. So bwegamba nti yajja eri amatwale ge, bw'ayogera ku matwale ge ategeeza Isirayiri, ategeeza abantu bano Abayudaaya. Era bw'osoma Amos 3:2 egamba nti gwe wekka gwe mmanyi mu bantu bonna ab'ensi. Tekitegeeza no Katonda tamanyi mawanga amalala nti gyegali, naye bw'agamba nti gwe wekka, you alone have I known, ekitegeeza nti okwogera okwo kwogera okw'endagaano, kwogera okw'enkolagana gye yalina n'abo be yalina endagaano nabo. Era bwe tutunuulira enjiri, mu njiri zino ennya mulimu ensonga y'emu enyweza bino Yokaana byayogeddeko nti yajja mu matwale ge. So kansuubire nti akoko tukategeeredde ddala buki bulungi, kogamba nti yajja mu matwale ge, nti ensonga enkulu ategeeza Isirayiri. Busoma Matayo essuula ya 10, Matayo essuula ya 10 olw'okutaano paka olw'omusanvu, egamba nti Yesu n'abatuma abo 12 n'ababuulira nga bagamba nti temugendanga mu makubo ag'abamawanga, so temuyingiranga mu bibuga ebya Basamaliya. Olw'omukaaga, naye waakiri mugende eri endiga ezaabula ez'omu nnyumba eya Isirayiri. So ekyawandiikibwa mu Yokaana 1:11 ekigamba nti yajja mu matwale ge, amatwale ge tugategeera okutegeeza Isirayiri, si abantu bonna, wabula Isirayiri gye yalina endagaano nayo. Bw'osoma 15:24 Matayo, era egendera ddala mu maaso n'enyweza ensonga y'emu. Matayo 15:24 egamba, naye n'amuddamu n'amugamba nti saatumibwa wabula eri endiga ezaabula ez'omu nnyumba eya Isirayiri. So simanyi butya bwe nsobola kubanga ŋŋendera ddala mu maaso n'okunyweza ensonga eno, naye amakulu kansuubire nti gakoze gatya, gategeerekese. Ensonga y'emu eddibwamu mu Bikola by'Abatume 3:23 paka 26, ne Baluumi 15:8 ne Bagalatiya 4:4. So tutegeere nti buli kantu konna akaali mu Isirayiri kaali ka Mukama Katonda. Tewaliwo kyali mu Isirayiri ekitaali kikye. Ettaka lirye, abantu babe, weema yiye, obwakabona bubwe, Yerusaalemi yiye, n'ebirala byonna. Ensonga lwaki ne bwe yasanga abaali batundira enjiibwa mu compound eya yeekaalu, ojjukira bwe yagenda mu maaso n'okuyiwa ebintu byabwe, n'abagamba ennyumba yange
ey'okusinza yafuuka ddi ekigo eky'obubbi. So ensonga ezo nkulu. So mu kuba nti Yesu yali yazaalibwa ng'Omuyudaaya, tusobola okugamba nti nno Abayudaaya mu ngeri ey'omubiri oba ey'owabweru baali baki? Bantu be, nga ne tuba tutunuulidde ebyafaayo ng'era Amosi 3:2 bwe tutegeezeza, kubanga be yali mu nkolagana nabo oba be yalina endagaano nabo. So ensonga ezo nkulu nti Abayudaaya be bamu abaali baweebwa ebyawandiikibwa. Tumanyidde ddala Balumi 3 enyweza ensonga eyo. So baali bantu ba Katonda, oba tusobola okugamba nti bo be baali amatwale ge gano Yokaana gayogerako mu ssuula esooka olunyiriri olw'ekubiri. Akalala bw'agamba nti naye ababe ne batamusembeza. Kino nno kirumira ddala nti naye ababe ab'amatwale ge ne batamusembeza. Kiruma nnyo kubanga tusobola okugamba nti ensi y'emu oba abantu be bamu baafuuka eky'okuvvoola gy'ali. Naye ng'ate tumanyidde ddala nti ebyawandiikibwa bitulaga nti waliwo n'ebisolo ebitalina magezi, naye Bayibuli bw'eba Katonda aba abikozesa otuyambako okutegeera, alaga nti nno ffe abantu twayonooneka nnyo. Isaaya 1:2 egamba nti wulira ggwe eggulu era tegeera, era tega okutu ggwe ensi, kubanga Mukama ayogedde, nayonsa ne ndeera abaana ne banjeemera. Kyayogerako si kirala, ategeeza okwanukula kwe kumu kwe tulaba mu Yokaana 1:11 nti be yayonsa n'alera bwe yajja ate eri bo baamujeemera. Tukimanyidde ddala bulungi nti okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo tekwali kujja kutusobola okugamba nti kwali successful eri abantu be gy'ali azze, wabula baamujeemera. Kyava anyweza mu Isaaya 1:3 n'agamba, ente emanya nnyiniyo, endogoyi emanya ekisibo kyayo, ekisibo kya mukama waayo, naye Isirayiri temanyi, abantu bange tebalowooza. So okuba nti tebaamusembeza enjogera y'emu etegeeza nti baali babuliddwa okulowooza. Ente ebasinga okutegeera n'endogoyi ebasinga okutegeera. Ensonga eyo y'emu tugiraba mu Samwiri ekisooka essuula ya 8:5 n'olw'omusanvu bwe baagamba Samwiri nti naffe tufunire kabaka atufuga tubenga amawanga amalala. Naye Bayibuli eba etusomeseza nti yajja mu matwale ge, nti ye mwene Katonda waffe yali kabaka mu Isirayiri. Isaaya 43:15 nti ye yali asalawo kiki ekikolebwa ekyali kigwanidde okukolebwa mu Isirayiri. Naye okulaga obukyayi bwabwe gy'ali, bamugamba tufunire kabaka omulala y'aba atufuga. Era ebigambo ebyo byanyiiza nnyo Samwiri, n'akaaba amaziga, n'atuuka n'okwagala abantu abo babizzeeyo. Naye bwe yagenda eri Katonda ng'amaze obbasabira, Mukama n'amugamba tebagaanye ggwe, wabula bagaanye nze, bawe kabaka oyo gwe baagala. N'ababuulira n'obukwakkulizo obulala bwe balina okuba nga beŋŋanga nga bafunye kabaka omulala. Ate era bw'osoma Isaaya 53 olusooka olwokubiri paka olwokusatu lukutegeereza ddala obubaka bwe nti kituufu ababe tebaamusembeza. So okugaanibwa okw'abantu be kulabikira nnyo ate era kusukkulumana nnyo okubeera nga ate bwe yajja mu buntu yagendera ddala mu maaso n'okuba nga asomesa ebintu bino wammanga. Labako bw'oba osoma Matayo essuula ya 22 tugenda kweyambisa olusooka paka olwokusatu. Yesu n'addamu n'ayogera nabo nate mu ngero ng'agamba nti obwakabaka obw'omu ggulu bufaananyizibwa omuntu eyali kabaka eyafumbira omwana we embaga ey'obugole. Olwokusatu n'atuma abaddu be okuyita abaayitirwa embaga
ey'obugole ne batayagala kujja. So ensonga yeeyo yamu gy'agenda maaso n'okunyweza. Wamu ate era bwe tuba tutunuulidde Luka essuula eya 2 olw'13 n'olw'14 nalwo lunyweza ensonga y'emu nti kituufu yajja mu matwale ge naye abo abaasangibwa mu matwale ge tebaagenda maaso nakola ki? Namusembeza. Bw'olutyo lugamba oyo Mukama olusuku olw'emizabbibu n'agamba nti n'akola ntya? Kantume omwana wange omwagalwa, mpozzi oyo balimussaamu ekitiibwa. Naye abalimi bwe baamulaba ne bateesa bokka na bokka nga bagamba nti ono ye musika, tumutte obusika bubeere bwaffe. Ekyo kyennyini kye baakolera ddala Mukama waffe Yesu Kristo bwe yajja. Abayudaaya bennyini be baamuwaayo mu mikono gy'ani? Gya Piraato. So tusobola okugamba nti ekyo ekyakolebwa Isirayiri eri Mukama waffe Yesu Kristo kigazi nnyo 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 mu nsonga y'okuba nti kizingira mu ffe ffenna abantu, mu kuba nti Isirayiri kye yakola kye kimu eggwanga lyonna mu nsi kye lyaligenze mu maaso n'okuba nga tukola. So tulina okutegeera nti Isirayiri yeeyambisibwa ng'ekyokulabirako eri ffe ffenna okutegeera okugwa kwaffe, okutegeera obukyayi bwaffe eri Mukama Katonda waffe, nti newankubadde baali baaweebwa ebyawandiikibwa bino naye ate tebaagendera ddala maaso n'okusembeza oyo eyali omutonzi w'ensi yaabwe. So n'olunaku olwaleero abo bonna abagaana enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo ne bateenenya bibi byabwe bakolera ddala ensonga y'emu. Bayibuli eraga nti obulokozi buli mu Kristo Yesu yekka, naye buli lw'ogenda mu maaso n'okuwulira abantu nga bawalaaza empaka nga beekuumira ku bintu ebirala, nga beggulira ebintu ebirala, ensonga eyo y'emu nti eyabatonda ate abalagidde okwenenya ebibi byabwe ye yennyini gwe bagaanira ddala nga basalawo okwekuumira makubo agatali malungi. So tusobola okugamba nti Isirayiri yalina engeri ey'eddiini ey'owabweru, naye mu ngeri emu oba endala emitima gyabwe tegyali mikomole. Kyova olaba Bayibuli etugamba nti Omunnaisirayiri owannamaddala mu maaso ga Katonda y'oyo akomoleddwa omutima gwe nga Baluumi eyokubiri 2:8 paka 29 bw'enyweza, wamu ate era ne Bafiripi essuula ya 3 olwokubiri n'olwokuna. So kikulu ffe okuba nga ebyo tubitegeerya ddala. Bwe yagendako e Genesareti abantu baayo ng'amaze okuwonya omusajja, ng'amaze okuba nga awonya omusajja eyaliko dayimondi omungi nnyo nnyini ddala, emyoyo emikyamu egyo gy'amala n'asindika mu mbizzi. Abantu b'e Genesareti bamaze bamugambye tuviire, va ku kyalo kyaffe, nti bino byonna binnyonnyola nti yajja eri abantu be oba yajja eri amatwale ge, naye abo be yasanga mu matwale ge tebaamusembeza. Ebyo byonna bikiikirira nti obukyayi bw'abantu eri Mukama Katonda waabwe bwa maanyi nnyo nnyini ddala. Bamugoba ne mu nsi gye yatonda, tebamugoba ne mu bulamu bwabwe, naye ng'ate yabeezaawo buli kintu kyonna. Ebbulaniya 3. So kino kiranga omusajja akedde n'akola. So kino kyefaanaanyizaako omusajja akedde n'akola, n'ateekateeka, n'agula ettaka lye, n'akola n'emikono gye, ne yeezimbira ennyumba, ate n'agobwa mu eyo ennyumba. So bino nno bikulu nnyo byakuba nga tukola tutya? Nga tufiirayo ddala gye biri, nti ne mu Yokaana essuula ey'okutaano olwa 3:8 n'olwa 43 Mukama waffe Yesu Kristo yanyweza ensonga y'emu. Tino azze mu linnya lya kitaawe naye baagaana omusembeza, naye omulala alijja mu linnya lye era balimukkiriza. Kyetumanyidde ddala nti ekyo kyakutuukirira nga Mukama waffe Yesu Kristo tannaba kujja, Isirayiri ejja kuyingira mu ndagaano
n'oyo eyeefuula Kristo naye ng'ate wa bulimba. Tujjuke mu Yokaana 18:35 n'olwa39 paka olwana nti Piraato yabagamba nti waliwo enkola eyaliwo ey'okubeera nga ku biseera eby'okuyitako babaako omusibe omu gwe basumulula, n'ayagala agende maaso n'okuba nga Kristo amubateera ne bamugamba nti baali tebamwetaaga era bamugamba nti singa yali agenze maaso n'okumuta baali bakugamba Kalisaali nti Piraato yali si muntu mulungi era ne basaba Balabaasi eyali omunyazi n'omubbi okuba nga yabateebwa. So obukyayi bwa Isirayiri eri Kristo bwali mu lwatu, era obukyayi bwa Isirayiri eri Kristo mu kuba nti bwali mu lwatu bwakiikirira okuddamu kwaffe ffenna abantu nti kituufu yali musajja eyalaba ennaku nnyo nnyini ddala nnyo. Waliwo akaseera ne bangi ku bagoberezi bwe bonna bwe baatuuka okuba nga bamulekawo era agamba nti naye Kitange ali wamu nange. So bino bikulu nnyo byakuba nga tutegeera nti ebyo byonna nga bikolebwa waliwo Katonda abantu be beyeekuumira mu masekkati g'obukyayi obw'abangi. Waliwo abasigala nga bayimiridde kubanga Katonda waffe w'amaanyi ate ayinza ebintu byonna. Mu ndagaano enkadde ayinayo beyeekuumira ne mu ndagaano empya eno ayina bangi bakyagendera ddala maaso n'okwekuumira kubanga ne mu biro bya Eriya masekkati g'abantu bonna okuba nga bali basinza Bayaali waliwo abatono abaali tebasinza Bayaali. So kikulu okutegeera nti oluvannyuma lw'okufa kwa Kristo Yesu n'okuzuukira kwe n'okwambusibwa mu ggulu, enjiri ye ebuulibwa kaakano amawanga gonna, era mu mawanga gonna mulimu abantu be abatuufu abatadde obwesige bwabwe mu ye. So omuntu yenna ng'anaateeka obwesige mu ye agwanidde okubeera nga afaayo eri omutango gw'alina okuba nga ategeera nti gwa kuweebwayo, kubanga kino kitwaliramu okuba nti ojja kyayibwa bakadde bo, omwami wo, omukyala wo, eŋŋanda zo, mikwano gyo n'abo bonna b'ogamba nti bansonga. Naye ensonga ey'okugoberera Kristo Yesu nsonga nkulu ekira ensonga endala yonna omuntu gy'asobola okuba nga alowoozaako okubeera nga yeenyigiramu. So ndagadde nno tutunule ku ebyo naye ng'ate ebyokwega bikyali bingi bye tusobola okuba nga tutegeerera ddala mu njiri eno eya Yokaana, kubanga Yokaana amakanda agasimbira ddala ku Kristo Yesu nga atunyweza otukakasiza ddala nti Kristo y'ani, ate n'ekirala ngeri ki abantu gye bagenze maaso ebbanga lyonna okwanukula gy'ali. So gwe bino bw'obiwulira tebirina kkakanyaza mutima gwo, bigonze omutima gwo bw'oba nga tolokokanga ogende maaso n'okukoowoola erinnya lye ng'oteeka obwesige bwo mu ye nga weenenya ebibi byo n'okwatula ebibi byo gy'ali, otambule mu bulamu obumuweesa ekitiibwa, ate bw'omala okutuuka ku ddaala eryo oleme kukwatibwa nsonyi naawe obeeko abalala b'otegeeza ku Kristo y'ani. So bw'anaabasiimye tunaatandikira wano, ate omulundi omundi tubeere nga twetegereza ennyiriri endala ezigoberera olw'11. Era nsaba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna. Amiina.